Muhoozi agambye mbadde mwana wa taata wange President w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okumala emyaka 52 mazima ga Katonda situulangako mu Rolls Royce ate nga ndi 100% sure ne taata wange tagituulanga mu President w'eggwanga. Kakati Speaker w'eggwanga erya Uganda maama First Son agambye nze banga lyembaze nga taata wange ye president nange ndi jeno buli kimu nze situlanga n'okugitulamu okubeera nga yange ekyo tukireke naye okugitulamu obutuuzi sigituulangamu. N'agamba ati ne president wa Uganda taata wange ndi 100% sure naye tagituulangamu. Kati ate maama Speaker w'eggwanga erya Uganda otukoze otya? Kigambibwa mbu Speaker yatumiza dde emmotoka oba yatuuse oba yagitumiza omanyi bikyali mu ŋŋambo Rolls Royce naye nga waliwo ennalabye nga bagambe baliirwamu biliyoni 3 eza Uganda mu miliyoni ezigwamu awo oba 6 oba mu miliyoni mmeka simanyi naye nga twogerera mu biliyoni eza Uganda. So ŋŋambye bwe nnalabye nga kati munnange awo wetuli gwe nga weetaaga mitwalo simanya 10 osasule renti ng'ogamba bannange akakadde kamu nze kammala nsobola otandika wakuwo bizinensi ne kati nneeno yo nga biliyoni mmeka zo zaakoze eki zaagenze mu motoka Rolls Royce. Waliwo ne online gundi gye nalabye endala ng'ekubye eggulire ng'egambye but where do you get all this money? Nga waliwo abuuza ng'agamba but where do you get all this money? Sente ezo muzijjawa? Waliwo omulala eyaŋŋamba nti ekituufu kiri nti zo sente weeziri naye ensonga ki ekuweesa sente ezo okole ki ky'olina okukola awo wali obuzibu? Mbu waliwo wali sente so sente weeziri naye kati beetaaga bwetaazi nsonga mbu zigenda kukola kino ziveeyo zigenda kukola kino ziveeyo naye nga sente zo weeziri. Awo wetuli.